waliwo MOU esayiningiddwa fake opposition eno. Waliwo MOU esayiningiddwa. MOU ene ebadde wakati wa PFF ne ANT. Nabagambe eno branch ya FDC. Bano bonna balaba bonna FDC. Tebakusiriwaza nti eno PFF eno ANT. Bonna FDC ne lwaki baforminza obubiina buno basplitinga. Nakugambye kali akabiina akabaka FDC abantu badde bakabuuka. Kati bana abafere nga bakoze eki baforminza obubiina obulala bu group obulala basayinize MOU. Na yeno mbagambye kati eno reunion ya FDC. FDC ye alternative ya Museveni oba last force ya Museveni jabadalina. Basayinize MOU oba memorandum of understanding. Kati eno newera memorandum of understanding eyokumeka in fact zili na 2 zili 3 eyokusatu. Eyasooka yali wakati w'abampuga nga baforminga DA. Ubamala nga baforminze DF ne baforminga alliance n'ensereko ecological party neziwera alliance meka 2. Kati waliwo alliance eformingiddwa wakati wa Elias Lugwa PFF ne ANT. Bano bonna bafere mbagambye bano babadde batambuza ekintu kibayita fiscal democracy oba fake democratic system ya Museveni. Naye lwaki abantu bano baforminga alliance zino mu Uganda nze nakugamba saagala nnyo tutambuliye mu biseera by'abano kubanga ero second revolution wabula ekintu kyonna kye bali mu kukola bakijjira ddala eri mabega eri gye bava kubanga ye first revolution yaliwo mu Uganda we eyaddala wadde yatulidinga wano mu kuyiwa musayi naye nga yali revolution nga tuva mu bufuzi bw'amatwale batuwe independence y'ekiwanyi. So awo enjagala tutunulira awo tuli awo kubanga ke kata Museveni kali mukola ki kali mu kutusomera. Alliance zino lwaki bazikola abantu bano nga bakimanyi nti tebalina manyi kubanga tuddako wali mu 1960s kweza alliance kati tunagenda mu Uganda njega osooke wetegeze ebifaananyi bino. Ngenda kuwa ebifaananyi bisatu. Kino ekifaananyi kya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Kino ekifaananyi kya Museveni. Kino ekifaananyi kya 1960 okitegera. Ekifaananyi kino waliwo ekintu ekiri mu common mu kino ekifaananyi ebungereza eri mu common nabagamba akaluke tugendamu kaba colonial masters kaba bungereza kaba capitalist kubanga bo bakkiriziganya bagamba katukole efe katugoberere eki democracy amatwale gonna agali gatwalidwa nga kugagendera mu kalulo kwali France ne bungereza olwa sente nyingi ezaliwo after the second world war Americans yali eyina ne wola abantu bano nayo yayigatako ne were abokumeka abasatu okitegera ba capitalist ne bawera basatu wabula bano France ne bungereza bo bali ba colonial masters kati ya America etakolonizing ayo already yali eyina ki sente nayo kwegatta mu race ne bawera ba capitalist bameka basatu then mo ne bakkiriza democracy kugaye bifaananyi bino byaki bya kalulu okitegera ekintu kino kakati ebifaananyi bino bya kalulu wabula Museveni wano yabagambye nti ye ambassador wa Bungereza we yakoze eki we yamusinkanye mbu bayogedde ku nsonga za milembewa mu Congo buno bulimba bwa Museveni temubukkiriza Museveni I dare you njagala postinge egundi eno Bungereza gye yakwadde I dare you signinga postinge ku page yo kwa akakubenga kali na waleri Museveni ono ngataddeko mask talaga bunyiika bwalina okitegera nabagamba bane ba colonial masters be bakamalamu akalulu be bakamalamu ono wamala okusinkana omukyalo ono bagenda Bungereza kyekino ekifaananyi kankibatere wano kyekino nga bagenze Bungereza nga mazo sinkana ono kati we yavuddeyo ono omukyala yazze ate n'asinkana Museveni ile niyo Museveni nagamba tibagenze kwogera ku nsonga y'Congo which Museveni osiriwazanga balala siffe okitegera unlike mu Uganda the minister omu osobola omusanga nga minister n'omusanga nga MP n'omusanga nga mulamuzi mu Uganda bano tebabikola minister wa ambassador wa Uganda owa Bungereza mu Uganda akwatagana na nsonga za Uganda kati wabanga bayina ensi gye baagala okugira okuyingizaawo wano basindika ambassador w'ensi ne bamuleeta wano ne bakwatagana n'owa wano mwene ensi ne bagenda ne basinkana gwe baagala okukola ki okusinkana wadde bo be bamusamoninga ne be balina okugenda kubanga ono yabeera president Bungereza banga yeetaaga Museveni nga bamwetaaga mu Uganda Bungereza yina okugendayo so si kuyita Museveni mjamu kugundi yaffe wano ku embassy tulina bye tukugamba bo be bagendayo Museveni idea you posting ekiwandike ekyo Bungereza kiyakuwadde kipostinge okitegeera kipostinge then tukirize tubadde mutesa ku Congo nga mu Congo mu gwanga lya Congo Bungereza tayina kakwate kona ku security ya Congo tebakikulimba Bungereza ekintu kyalina mu gwanga lya Congo bakiyita trade agreements zeina ate mu trade agreements zino nazibalaga ku video ne kuno kweri in partnership with the United States of America nga bali ku Lobito corridor e rail line okitegeera Bungereza tekwategana na security ya Congo kulwazi nendagaana empya wadde bano batwalayo bistio no zinendagaana empya
ate y'Obungereza zijijjamu security ya Congo yonna etwalibwa ggwanga lyaki lya America si Bungereza. Kati ono omuya yali mu babuzabuza abasiriwaza wabula tugende ku kyaki ku kya alliance eno gye tuliko gye bakola. Nakugambye main agenda y'abana abantu gye baagala okukola. Nakugambye eri alliance ya 1962 yali ya post independence government. Government naddawo ezinaddawo after the independence okuforming alliance ya UPC. Then eno balukwago bano gye bali mu kubala bagita post dictatorship alliance gye bali mu kola. Post dictatorship alliance oba post Museveni alliance. Endagaano eno egenda okushapinga government ezigenda okubeerawo nga Museveni amaze okugenda kye bali mu kukola. Nkugambye example tujigira dada wali mu 1962 wano gye njogerako. Nyongera okujjukiza owe Kampala umani MP ono Shamimu Malende. Then gowe Bukoma Nsimbi look no further. Temutunula ku balala bonna bonna. If you want a revolution mu Bukoma Nsimbi ono nze byange biwedde. Nze bwentu bagambe ebigambo byange n'ensika. These are tested and trusted. Wema magaloka kasako ono mukebere account ye gye bayita Honorable Nakato Shakira mujikebere mujja kakasa. Temutandikira ku mwaka guno gwennyini. Sigwe bamutandikirako. Temutandikira mu 2 ena mutandikire 2 mukakasa nti amwana abadde ku nsonga paka lero wetuli. Kakati en alliance y'abano gye bali mukola post dictatorship alliance gye bali mukola shapinga bo njagala mujjukire ebikolobero bino byonna byonna ebikoleddwa mu Uganda abantu bano babiri mu kubanga Museveni abadde atufugira mu bana abantu okutta mada ezibadde mu Uganda omba kakasa abantu bano bazirimu mada obubbi obwadde mu Uganda abantu bano babirimu okutulugunya abantu okubabba kutiketta lyabwe abantu bano babirimu bano bemuyita ba opposition bano. Kakati essaawa eno bali mu kweshapinga badduke ebikolobero bino bibakoze ku bannansi nga bayingira alliance kubanga bakimanyi at all cost Uganda erina okukyuka oba ki Uganda erina okukyuka oba baagala oba tebaagala without their consent kubanga luli babaddenga mu comedy waabwe luno si bye tuliko. Kati bo bakimanyi nti Uganda erina okukyuka bakimanyi kubanga all policies ziri mu line naffe. Feba people power movement is excellence Kyagulanyi Ssentamu mwe bana Uganda mwe batana kitegera naye nzo already nkimanyi. Kati ye panic bale gye bakola ki gye balimu baagala bayingira alliance zino nezino alliance zino zibali kubanga bo bakimanyi tebalina maanyi bakimanyi Elias Lukwago kimanyi tebasobola kujja ne bawangula wadde akafo n'akamu Nsereka kimanyi tebasobola okuwangula. Kati bo kino kye bali mu kukola Basika National Unity Platform eri okwegatta mu alliance zaabwe mulinde ekiteeka mpuuga kyaleeta mu kirinde. Nze nabagambye essaawa eno Museveni tatulinako bargaining chip ffe tugirina. Agenda kuta abaana baffe twongere kumuyumyula. Wabula tetugenda kwegatta na bano babbi. Bana ababbi kati bo balina options bbiri. Esooka bo kubeera opposition mu government eddako. Ekyo kimu. Ekyokubiri kulaba nti bateesa basigaze ebifo bino. Basigazeeko ebifo. Oshegera ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu nga bagenze ku bargaining table ne National Unity Platform nina bagambye akaluke tugenda mu ka international community aka 1960 kenyini ketugendamu. Oshegera ketugendamu. Kati bo bakimanyi nti banafu era nga UPC we yali kubanga UPC mu kalulu ako already yali nafu nga Bendikito Kiwanuka yali awazoba ku bakalu kwa 1961 nga Bendikito Kiwanuka akawangudde. Kati UPC yali ekimanyi tesobola kuwangulani Bendikito Kiwanuka nga bano bakimanyi nti mu National Unity Platform ngeze nesimbawo candidate ku buli kifo tebasobola kuwangula wabula bo bakalya politician. Then number 2 bano bakoze ebikolobero. Museveni yatukoze ebikolobero. Njagala mujjukira okufa kwa Hussein Kyanjo yabagamba bamuwa obutwa bali bo opposition bali na South Africa bali nabo gye bamuwa obutwa n'agamba ye tajja kukkiriza bamujjanja bekaafe welibanga lyessanyu lyabwe. Abantu bano balina omusaayi ku mikono gy'abantu bano aba position yabo abo mubalinde. Okufa kw'abantu b'Ekasese Besigye akulimu. Abantu abazze bagobebwa ku mataka n'okuttibwa Elias Lukwago akulimu. Ebijambiya by'e Masaka Mpuuga n'Ensereko babirimu ne Babedi Bwanikawo babirimu. Kati essaawa eno banoonya escape route gye banoonya kubanga bakimanyise nga Uganda eyo ekyuka nga tebamaze kugenda mu ndagaano na His Excellency Kyagulanyi bano ebyabwe bibi bakimanyi. Okigira bakitegeera bulungi ekintu kino nkugambye kya 1962 wekiri. Then wotake Kenya ye Daniel Arap Moi kubanga Daniel Arap Moi mu ndagaano eyo yawandiikibwa. Daniel Arap Moi yagamba babbi bange bonna tuba protecting. Temubabonereza kubikolebere bakoze.
Otegere ekintu ekyo. So muve mu kubuuza bino ti alliance ze mukola mwagala kutaasa banna Uganda mudduka bikolobero byammwe.